tibye boogedde bingi didaayi buli ssaawa abanjogerako eyo didaayi tikyuli sina mulungi didaayi si yasinga mu bangi didaayi timi never die kyuli never cry never die kiri kitya tibanjogerako nnyo didaayi ne bampayiriza buli kiro didaayi tikyuli si wakabi nnyo didaayi me never die kyuli never cry never die tibanesaako eyo didaayi tikyuli tambala wakabi nnyo didaayi buli kiriyo bannemerako eyo didaayi timi never die kyuli never cry wasuza otya tova kwedi kwota leero si Sande idi ekyagenda mu maaso naye revenge Abdulswamad revenge eyavuddemu Abdurrahmani Abdunur Allahumma salli abaana b'Obusiraamu bayina revenge babaddenga abali Allahumma salli kabira tozuukuka Sande tozuukuka sigala kwedi kwota live bobli ogamba otya bannange nali suuli mpulira abantu simanyi onnyonoonera erinnya lwaki onnyonoonera erinnya kati neryange balitandise naye bannange ani annyonoonera erinnya nga terikoleka erinnya terikoleka omuntu nadda ku linnya lyo n'asombola alyoka adda ku linnya lyo nayo erinnya terikoleka nze nno munnange ebyo ebyannyonoonedde erinnya Sande sibifaako nnyo kubanga nze newoyagala okunnyonoonera linnya kiri onoyonoona nga liri wala naye ttiimu yange njagala otwala warning eri ba TikTok. This is serious. I like you so much. Munyumira munsesa to the maximum nti buli ssaawa nfuna faani omupya. I love it. I see when young people share to take me for their content because I'm the cash crop, like I said before. Cash crop ekirime ekyettunzi ebintu byayikyuli nga weggambo olina obitegeera ekirime ekyettunzi ye cash crop era ne mu industry oba onookola emigaati emisumaali emitayimbwa amabaati weetaaga raw material ikyuli eroki raw material kale nga n'ebintu byonna bikutuuseeko omutwe gukulumye okoze eki biki weetaaga drugs is the drug mu nnyanja eyo yonna gye tugenda okulaba semayanja ennene mubeeramu zishaaka mu ocean temubeera shaaka mu ocean yeituli naye ng'oyagala okumpitirako nkolemu content. Thank you so very much mbalabye bangi naye I will not tolerate muntu kuvaayo n'ogamba mbu simanyi wampa amakanzu simanyi tomanyi simanyi nakubba ssente muganda wange. Let me show you something to look clearly now. tunula bulungi olabe ezo zonna nkovu kuba tuli ba beast. olaba bulungi nkovu tolabanga nseka sirimu ebyo tyasimanyi nja kukuloopaase amateeka nina naye ate ndi vere buluto nze ndi buluto nja okusensa tiimu yange ejja okusensa empi onoonye wooloopa nga tewalabika ffe tuli bakibuli nze ndi wa kibuli Isma so nkolaamu content yenna mufunemu become anybody you want to become. I'm not bothered naye toddawo n'ogamba simanyi omanja simanyi nakubbye ebyokubba sitoleratinga nabyo era oyo omuvubuka wa TikTok nkubuulira munnange kiba kirungi nnyo wejjeyo oneerage oneetondere otherwise
nja kufuna wane Kampala nja kufuna naye wenna kufuna lw'olitegeera amaanyi n'abafuga gezaako byonna by'okola naye lwendi kufuna lw'olitegeera amaanyi n'abafuga tiimu yange ejja kukusanga owulire no mercy at all. You will scream for mercy like a pig. And forgiveness now a thing. We don't it. Tetulina tetuchamusa. Fetuchamusiza no ddala. Tukuchamusa. Kati beera ng'okola oyo content naye mpozi ng'odduka mu mawanga Katonda akuyambe obeere ettake naye nja kufuna. Nze ebintu byange biggwa day and day naye bijja beera very brutal. Bijja beera very brutal. Genda otegeera amannya gange engeri gye nzijanga teekawo. Kati genda osome nnyo ku Elichapo. Embeera ejja kuba very brutal. I will be very mad. You will ask me for forgiveness and I won't. For front line kutubeera deire. Cowards win a respect at all. Yeah. Nze sifaayo. Naye tiimu yange munnange ejja kusangiriza ojjogenda owulira. N'okusiba ate nsobola eyo extended arms teragikozesa kuba siri bwentyo. Naye munnange nno n'okukwata obukwasi n'enkuteekayo walibe baba. Nakyo kisoboka ne bakutwala n'obeerayo nga tolaba buwowoza naye nga gy'oli ng'abantu bannange kwerayiridde munnange nga fayiro tejja mu kkooti naye nga gy'oli tubikoleranga no ddalana ebyo bibadde by the way. Anyway, Abuduswamadu baakoze revenge olunaku lw'eggulu olw'amaze osiibulukuka bwe bati. Jalla Jalaalu. Sumaya akankwasa natukunda essimu nalabye jaamu naye basiraamu kiki. Sitaani bagitadde naye ogitandikiddewo okujeŋŋanga oyingiriddewo. Kati obaddemu kisandula obaddemu akaana nga bayina eddiini kati n'abalenzi si nnyo naye wali obaddeko n'akawala wallahi nga kayingira Kurani nga kakwagala naye nga kategeera eddiini ng'ekisibo we kituuka kitegeeza kusiiba enjala ebeeraawo. Ate we kamala osiiba ne katandika sittati bashami mu malende. Allahu Akbar. Omuwala ng'omulinze ekisibo kiggweko omweyoze ate nagamba atandise sittati obula okuva mu busiraamu. Anti Basudde yagamba tisenga abakazi yali nguuli tin'abasiraamu bandireeyo mu ttuntu kabulengana eddiini. Senga abakazi mandaazi nga twadiridde mandaazi atunda amandaazi yandifunye sente mu mandaazi. Kati ovanga kulinda akaana bunuulu nga kategeera eddiini. Nuulu nga yategedde eddiini oyinza olowooza alina nabbi mu kafaananyi n'omugana Nuulu ekisibo kyawedde tandise senkyali mu sittati n'owulira embaga noga kanjira ndedde exaamu kijakkirini awo geno tuke wa Jacqueline nga yayingiramu omusambwa gwa night player ng'ate naye yayingira mu Bayibuli n'ajula ogimalawo n'oweesanga mu masaŋŋanzira n'oba naye bannaye enfaaki kanneegendere mu gavana nsanga ebitambala mpale bibeera ensi ekyusi tebakyaswala tebagira mu mpale proud waliwo yaŋŋambye kukisaale Isma I wanted to play but I'm not in knickers neŋŋamba naye oyo ono jjajja w'abaana yennyini. Fantastic. Erinnya lyange ppya bampita Daddy Janaati. Taata Janaati omubwa bwati. Taata Janaati ligatteko nnyo. Congratulate me. Ama Janaati nkwagala nnyo. Tugenda lambula ebintu bingi tujja na linnya ennyonyi nze ne Janaati. Yaŋŋambye Daddy nambuza. Naŋŋamba Daddy ndabye ku mapeera. Pulira bulungi bambi ndowooza amisinga taata we
naye sooka okusoka nga ndowooza byakusaaga naye munne si byakusaaga oli tali mu byakusaaga ali mu byaddala nazadde anjagala buli kiro ampeereza meseji sula bulungi ddadi zuuku ansabira essaala tezigambika no weapon shall be formed against me that will work kati nakitegedde kubanga oli katonda yamundeetedde dadi Janat straight away simanyi nasabye katonda natandise nakuyomba nze ayi mukama katonda nanyini buyinza mu nsi eno tuzuukusa olunaku lwa Sunday once again otuyisiza mu Eid nga watuyisa mu Pasika ziri ennaku endala amawanga gonna abantu basanyuse wadde nga mwabaddemu obukosaakosa mukama katonda era bangi bamazeeko oli wa ttendo tukuume ne famire zaffe n'olwaleero neera tulabe nga tutuuka ku ebyo byonna byetwagala tuyise bulungi abantu tusigale ku mpisa n'ennono zetubadde kutwebeere bantu balame eri bannaffe omuntu wakusaba ekisonyiwo omusonyiwe tunakusaba ekisonyiwo naye maama etanedda gwe nga katonda asobola okukusonyiwa gwani tosiba busungu bwa ttumbiizi okkirizanga ebiguddewo olwajjo n'olwaleero amiina ya alabbul alamiina saala egenze byonna osookanga nossaamu essaala ya mukama katonda nogamba baganda bange naye Shakibu kiki ennyo kyofa n'ensi omwana alinga awasizza vagini emidaali gya golodi simanyi era biki omwana zali ayagala laavu yeemolanga ali 18 omanyi akaana kana ake 18 19 20 ng'okayina katoloseeka laavu ebandala obwo bu 21 fresha naye kakati zali oba yakopa n'emoola y'abaana yeemolanga vagini abakazi bayagala embaga n'omugala waliyo konteina yange naye okuddamu okuwasa n'okugjayo konteina nkoleki gamba sooka tuddemu embaga Shakibu ofaaki n'ensi amalala gasusse Shakibu simanyi golodi simanyi oyagadde kikazi yegwera stiboni waakyo nagamba nekinyirira bannange muyiga okwerabirira zali omwogerako birala naye okunyirira ku muzuuli muyiga okwerabirira mubenga ojja kuddawo musimanyi oli muto naye nga wayiika waliwo abakazi abakuze ne beerabirira nga bukazi buli ku muzuuli naye n'omulaba oli yenna nga amu 25 naye nga kabulenga ne 25 understand naye nga tokita tekikulimba mbu kigenda saba leero kinywerezeewo kama mbaya ni mbaya oba bakinoonye oba essimu evuga oba wafunye kya kinywezeemu olwa Sande luno kama mbaya ni mbaya omwana Shakibu yeetimbye yeekoze ebintu ntwawo wiiki ennaku zino 3 yakono emitwalo nga 8 egya $8 ku mukazi ofaaki n'ensi Shakibu embaga yo oba yalekawa mimi ono yali agamba yakuwasa kati yasigala waliwo ebifaananyi byendaba bitambulamu mu babuloga bibeera bifaanagana bya luumu mimi yawulira atya kuba kati zali yalagira ddala ati nze newoba tonnafuna divorce baawo mufumbirwa bannanga akakazi kayina power women with the power tova ku headquarter leira tova ku headquarter emmotoka kati ovuga 0 mileage headquarter beera patient trust the system naye n'obawulira namukubya omugongo yanyiiziza don't kiri kintu nabbi yakikkiriza tokubanga bbaawo omugongo abakazi nnimiro zaffe tuzikoolenga naye yatujjukiza obuteetantala paati B
lwakuba kati abamu mwayitirira supu w'ennaanansi mbw abayitirirako munnange naye nga batugamba bakazi nnimiro zaffe tuzikoolenga nga we twagalidde si mukazi gwe kutandika ategaana musajja kukoola nnimiro ye ya rabbi ono ambassador Faizo team Eddie Kenzo am live from Mukono muli mutya aba Eddie Kenzo mugamba mutya fikira story ki mwayimbye ne Morgan Heritage awo ne Chameleone yayimbye ne Morgan Heritage yes 69 yete mwina kye mwakola naye mwe wadde ebifaananyi fikiravu hey Morgan Heritage yewe Keza asobola oyimba ne ba Morgan Heritage ebintu ebyakuwangaaza awo mujja kikuba mukko mwebale awo njabbeebaza naye nga still nkutegeeza nti omukazi yenna musuute nze ekyannemye abawala butabasuuta nga nepanka nga simanyi nti nja kukaddiwa saakaddiiraawo magezi nze nga obuwala obwakabi bunneefasangana naye nga maama kyano nga neetegedde bitya obadde ki naye nagenda okitegeera nti okweguyo ennaanansi yo watermeloni yo goowa vakedo n'emiti kikwatirako ddala toleka mukazi genda ebweru eyo wabaayo abamulinze ne bwajja ekiro ng'akunyiizizza tomugobera bweru kuba omusiguza aba alinze awo wowe ddayo gy'ova kumba omuzzayo mu mikono gyaki gyakawaddwa mukazi olugagamba kate wabongobye nga sooka oyombe nga woggalawo yombera munda n'ennagoyo Governess story ki wekyangidde mu London mutabani wa Queen okujja mu London governor bali kufumita na fooko ne bakola bati naye nga tokyayinza oli mutabani wa Queen kati King Charles Governess mwana wa King Charles abaana bezano bamanyi yatulambuza London awo mu magezi basukka big up on yourself Governess large Speeding media kiri kitya nonyeza TikTok oyo ngenda kukuterako emitwalo aga olabe ba TikTok we bakunoonya bajja kundeetera naye ojja kwewuunya ikyuli gw'onoolaba yes omukazi muwaane muwa abakyeyetaaga okubeera entende baayagala ebintu simanya ya mu Queen muyite Queen naye bw'omuyite goowa ng'ate takitegeera kumbe goowa oba omuwadde erinnya maanyi Gavana walambudde London naye onyirira gavana onyirira mulezi wange nagenza owuli yange ngoma bagikuba eri neŋŋamba kyekyo omwana wa King Charles owookuna chocolate boya nali mutute wa Museveni ate nga wanopo nadduka twali tumumazi namutwale wa Museveni nadduka gavana wawona Museveni wabadde ekyanja kyanja ng'oyagalayo ki omukazi ku Bulaaya wakuwaana ebirabika ng'ebiswaza gwe bitwale tofaayo oba onookuuma ku maka naye geza obe n'olujanja ennaanansi ekulemye ogenda mu malirizo oli kuba Mongolia ba Romania simanyi ba Ukraine abo balasa naye ettooke lya Bulaaka eryeboobedde liti osaba okulule nga zonna ziteredde entende ku Bulaaya beera hambo andika nga tonyiiganyiiga oba onyiiganyiiga ovudde ku nnaanansi straight from Belarus wangi omukazi wo goowa vakedo katunda kabaala nnaanansi nandigoya balugu mutuuma erinnya
nga batutuumye mannya abawala abo mu ssomero kano jeno god lord jesus kano jeno daddy n'ogamba naye ndiki gonna gano gonna amannya ninako linnya kyetuufu baana mmwe mukama abalaba nakuyita jeno we muyomba nagamba siina na kye nawulira n'omugamba ate kati wali ompitira kikkano simanyi jeno abaana baabo ate katonda yabakolanga be basalawo gwe newe weepankootya naga Isma wa ddakiika 2 ebisajja byonna nga bikwefaga mukazi atuse oli wa ddakiika tebiyinza nakumanya nti alimba balimba abaana abo ng'anyiize naye nga wamutuusiza ddala ku ntikko wamuwulira n'atandika n'obugere ne bunyenyanyeenya n'asiba emimwa namikka n'omwana namikka kiki ennyo kyofa we gusoose n'alyoka akubbira ssente mu magezi ampita afande batuuma amannya abo baveeko kano fande simanyi omutaka omumbo wa omuzaana ngawo wonna ayagala kukutula be batukutudde women ozanya n'ensi eno mwana w'abantu bali bakusuddiya ne bakuggyako buli kikyo omusambi omulala yeerabira okubeera Asani Hakimu West Brown kati talina ssente after divorcing his wife. These women come with a plan. Ronaldo olikobola mugezi bwoba oli sitato weetantala kumala gawasa mukazi mweru ate abaddugabo ba agent bangwirawo ne bakuleetera omukazi omweru omusajja gwolaba ebbuwe yandiwasizza omukazi oweewaabwe neweebuuza lwaki basita bano tebafuna ku bakazi beewaabwe bandya agent aba yakuleetera dde omuzimu ng'agubaliramu ssente zo. The moment you divorce ng'ebyobugagga bigenze kati buli musajja yeetaagamu akaakiimu lwakuba ne bamaama b'ennaku zino si babbi balwadde. Yes, bamaama temubbye nammwe ebintu by'abaana woowe. In this guys since enkuzaala tondaba mukamwa naye mwana gwe oyinza otya okwogera nange otyo ye bannange omwana talina mpisa muyina blackmail gye mukozesa mu society naye ng'ogenda obbizuulira ddala nga maama yabadde mu kutundira ddala ebintu by'omwana we. naye bali abawalabu maama wa skimu talina tatoola ku ssente za kimu teresa maama we Uganda olabe ne ku Bulaaya abazungu tebalya child support naye bamaama abaddugavu ogenda oweze 18 ng'olinawo waddaga saakuleeta ebweru ye omanyiiraani omanye ebintu byempiseemu okutuusa wa maama tubuuza ssente ziriwa naye nga kiba kyetaagisa ky'ekyabamaama n'engeri gye basapootingamu abaana baabwe sikiinaako any problem oba ozisanzeewo oba tozisanzeewo so long as okuze mu nsi ezo nga n'obutabo bumyufu obusanzeewo tofunye empapula ebyo by'essente nange tombuulira maama oba azikozesa by'ayagala azikozese naye nga sisitimu eraga tasaanidde ya understand kati wekito kiri weeguye ku mukazi bw'oba toweeguyiza ku mukazi otuusa okuba nga ikyuli buteeguya bwe bwantuusa ku bino byonna. Simanyi lwaki omutima gwange tegweguya waliwo wentuuka nga njagala kugamba bambi nigugaana seikyuli simanyi nayandoga wangi wana ku mukazi musitule oba mugwa mugwe omulage nti onzitoweredde munaabe mwenna naye Abafirika atyo naaba ne mukazi we kyokka ate mukazi we bali babiri mu nju ate wagenda naaba naasibawe oluggi lw'ekinaabiro n'ekisumuluzo n'ofa kinensi oli mukazi wo laava ey'ebyama nga buli muntu alina ebyama tesobola kukula obeera n'omukazi wa Uganda emyaka 2 naye ng'agoba bintu birala naawe ng'ogoba birala. Bazungu laava eya trust yeekula naye taliimu trust kyovula abazungu be bakaddiwa
ne babeera bonna ne bagula amaato yaba ya trustinga munne nga tali ku bya ipisi kuba zimala ne zikulukuta zakulukusedda eyalina ipisi ennene omuyiteko nga oba Katonda akikola atya eryali ettutu nga wa ega yali maaso guloli nga litozanyisa obudde nze nkubuulidde reality abakazi ennaku zino bajja ne pulaani mu bufumbo naawe omusajja beeramu ne kaakiimu akebbali woneemalamu wekojja beera nga beebuwe bawes brown bawo bayavu waddeyo omukazi tomunyumiza birala kati summertime etuuka ombulayo basobolamuko naye balinde mu winter bategeera nti baaba ate obuzibu obwatutta we tuba twagala tuba tetulina kirala kyonna kyolowooza ne woba onyiga kompyuta yesa saye mutaka yetakuganya oyinza oba oli ku bibyo ng'omukazi tomuliiko naye nga ogezwako ye kasitaaba nga asa isa yesa kasita akolamu ako ng'omuzimu gukulinnya ebigambo gye biva tomanya obuvumu nga weyayingidde dde omukazi waali ng'otandise otokomoka omugambo oba omuzimu Katonda yagukola watya ogenda olaba ng'omukazi yeesesaasesa yenga byonna by'omugamba biwulira buwulizi buli muntu alinayo olunaku olwo ng'omukazi wali tomusuubira naye ne weevaamu lumunoga ekiba kibe kumbe ng'ate gw'obadde otya ng'oteyakkiriza dda mutima bannanga olwo olunaku lunyuma nga buli ky'omugamba awulira kiwuliri mpereke tugende ffenna nagamba oke enkya nti mbadde sigenda nako waliwo olunaku lwa tudde nga buli ky'omugamba naye ate waliwo olunaku olunyiga n'ogenda okwada eri walawala ng'olaba lino buli mu ngeri lijja kukkiriza bannanga omubi n'agaana gw'olaba ng'omubi ne yeepalawuda omwavu ne yeepalawuda nga tolabanga mwavu muzibu gwo ng'oyagala mu mugambo ogitwalira Yesu oba Nabbi Muhammadi obudde banaakuziika nayo enki naye ng'omwavu yeetegedde bulugolwo bwananga wallahi baavu nga naye ng'olukwana lwonna lwefuula ekitaliimu ate n'osanga kiri nga kyana kyamalayo nga n'omutima gukuba enziga weeri kinyirira kyeka bulungi buli kikusanga kikubira kajamaayi Isma n'ogamba nkiyiseewa ogenda okituukako nga kyakkiriza ddala mu January ebintu ebinyumira abasajja gwobimanyi teri kinyumanga kulonda kkubo n'ogenda mu pati kwanjula kuziika lumbe kiraabu pate baby shower simanya apartment opening simanya house warming amaaso ne gakkuba ku kyana n'ovaayo nakyo ku patolo olunaku olumanyi gwe tolutegeera ama ba champion temulumanyi tolumanyi tolumanyi champion selector Morris buli muntu yenna ng'okulola olunaku oba tolufunanga tolina kyonyumiddwa waliwo olwo olunaku nga wagenze kuziika lumu mbanyumiza ki nga ngenda ne Kasumba Isima tugenda ziika eyo Kagoma tusanga bafiiriddwa naye nga waliwo akaana nga kayitidde ne nga Kasumba kano tugenda nako Kasumba nanga banna Kasumba wampisa wa ddiini sibiriiko nengenda akaana nenkagamba akaana nga kafa eddoboozi kakogerayo kafa eddoboozi nenga kalungi Kasumba limugamba akaana kafa eddoboozi Kasumba nangamba yijuli nemugana nawe tukatwala kuziika kuwedde nenkendayo nenkapolota ebigambo
akana katulagidde simanyi tubeera katwe mu nkere ai twagenda ne kasumba katwe mu nkere akaana gye kava naye nga kayina figa katono kati kayina amayuga gano bannange nga kekali obwo nentandika okuyiiya nenjega kasumba ye mugagga yayina emmotoka nenkateekamu tukatwala katwe mu nkere naye we natuuka gye kabeera omutima gwankuba nenga Isma nakayinza obaga buno obwana obulungi obeera mu nkere ababoda abacapati baali babulyalya ddanga butukajja kusiigira bwerere siriimu naye ngeri ebigambo kasumba yabiŋŋamba ŋamba Isma akaana kano gye kava bwe nabirowooza neŋŋamba kasumba nga Isma tuveeyo eno netugenda naye ng'omutima naye nga kalungiwa omukazi yenna anyumira omusajja oba omujja ku lumbe oba naye kasita oba nga olusoosakiriza oba olwo olunaku lwagala tugende ffenna nga kafa eddoboozi sibebatoka eddoboozi lyabula nenga n'oba oyogera nga jjembe kalondoozi tugenda tugenda saakalya natya kubanga ayeye gwe katwe mu nkere natyayo nze verimu nze nalunula omwana gye mututte nenga naye nga sinnamatya naye nga kasumba ebigambo bya mpolootera wano kasumba nga yeetwalanga kugamba nti bamuteeka ku nsa andabirire yannemesa kalike nayina olya mu kisiibo mwennyini n'agaanira mu ddiiro neŋŋamba kasumba kana kazze omulundi gwegwo gwokka bakatumye ewaabwe kikomera nkimanyi tebabutaata guno omulembe gwe batadda edda nga lwa abaana nga tebava mu kikomera ng'oswama omuwala n'omuvaako nga bava mu kisulo ne bayingira ekikomera kyewaabwe nga wallahi olaba ku mwana emirembe gikyuse bukyuse okwana nga kwatutawaanya bannange nga waliwo akaana kooyagala naye nga luva mu kisulo bebaba kayingirirawo ekikomera newe bakatuma ku dduuka kajja ne gubbulaaza n'oga bannange tewali simu oba wakakafuna ogenda okudda ova ku ssomero nti ate baasenguka payini gye twayitamu bannayo ova mu kinaana temugitegeera kinaana kyenda omwana n'akulagirira ewaabwe ng'ojja obala miti nagamba bw'ovaamu entebe n'olaba akasaaluuni woowetera oti emiti esatu ennyumba gyono naye nga tetubula wallahi nga tuzituukako keeba ejjinja waliwo we bankwatira eyo ejjinja ku ssomero ne bansiba nga ate nina idi ya Isma kasumba ate nga wemba ntoloka ntwala idi ya kasumba Isma naye bankwatira ejjinja eyo negiwunya naye era ne bamala ne banta okula bannange I can't believe it's just like yesterday nafuluma ne gubbulaaza ne gweyisaayisaawo ate waliyo babbulaaza nakukolako omukwano nayitirira nakutwala ewaabwe nakwanjula yanjula n'otuuka nga kati n'okukwana awaka kizibu naye ng'oyagala yingira kisaala ate simanyi wafuuka mwana wawaka bannanoga netonyanjula nnyo wamaama leka ekiba kibe ate teri kizibu nga kulya sisita wa furendi wo waliwo kyali wange kati yafa namwagala nnyo yali kyali wange naye ng'ayina obujja ka baby sister ke bannange ng'ayina obujja ng'ate muwerekera nako nga waliwo akakwana ne tugenda ne tumukuba eyo nga tuli eyo nga mwesi wanu muveeko gwe mwana ava ku sisita wakyali waffe mwagazaaki tayimu yatuuka sisita ate nange nga mumatiraga ne sisita mumatira naye wali waali obukodyo nga mbeera ne bbulaaza nga tumulunda naye ate nebbali nga ninamukano nga ne sisita yategedde kati wali waali embaga kyali wange oyo yannuma nnyo alafa ati agimanyi sitole eyo neeka bagimanyi
nga nyinza omwetolokako ne ŋŋenda ndabe ku sisita mba naakatuuka ewaabwe bwenti bannaye ng'alinga alina omuzimu nga naye atuuse. Lumu maama we yeyantaasa yennyini yatuula ku ngatto zange ku mulyango n'atuula mu mulyango nga ndi mu nju yaabwe nga zze Isuufu nga zze. Naye somehow yawanudde n'amala n'akitegeera tekizibu kulya nga kulya kisisita kya mukwano gwe ate nga kito ng'ate banyiiga n'omwe owaayo gwe boolya tisi baganda babalala onyiiga ki naye bannaye babulaza mulina olugezigezi n'abanga yanaaba ne sisita n'omwana simanyi ate iwa my friend kati obadde oyagala enemy we yaaba alya sisita wo let your friend olaba nawe oli friend wange kitegeeza sisita wajja kuba friend wange kyokka ekisinga obuzibu ate omala olya sisita wa friend wo n'akitegeera nebibooke ate time neetuka ng'oyagala kikyawa bannange nga bulaza ate waali awo nawo n'akolawo olutalo sematalo otandika sisita wange ate kati mwana ŋŋamba mbuno simanyi takyakutegeera nga ye men are not to be kutegeera adi sitetubeerangawo ku nsi kututegeera sisita wo naye muleke ayite mu balala bye bayitamu kyokka akunyumiza ebyo ate naye nga byayitamu ebbali n'omugamba naawe oli gw'oli naye era naye alina bulaza we tokisussa bulaza alina olugezigezi yantama kati nno bulaza oba kale naye ate waliwo gafulendi bannaye waliwo gufulendi oguyinza okunyiiza akaana kakutegedde gunnamagwatala ne gweremeza kaana taweno don't go that way what are you doing with my kid sister leave her alone nowulira obusuugu nobayuka kyokka nkalekagamba nonyiigira gu sisita simanyi gufulendi ate ebiseera ebisinga guba gwa agawala agakula gatogato n'okwefasa obwana obwakabi ne guba n'obujja n'ogamba bannaye kiki ennyo omulembe gukyuse oyi sajja tuyita bizibu bannange Paul agambye jjajja ndikuwoota meloni wuuta tota obusigo buzaamu omusaayi meketa obusigo wuuta lyanga bw'onywa gafulendi ne gukulemesa omuwala ne gwefuula mbuno baava nagwo mu lubuto temugafunangako bannange nga gulina olugezigezi si gwoliko si gwonyumiza naye nga gwonna buli kimu gweyingiza mu buli kimu n'ogaba naye najjirwa gufulendi fulendi gwakulemesezza dde ogwana n'ogamba ye gufaaki teri kirumanga mukazi wofuna kalimu n'osanyuka naye ng'omutima gukkuba gyakola busajja bunyirira buyina enziga bugagga butandika omuyita mu bupatepate omulimu gwa kabi akasente kajja tannagamba nti takwagala naye ng'omutima gwatandika okugamba nti guno teguube mulimu bulimu embeera eyo naye enyiga boosi nga yakwesimbidde mukyana ku mulimu omulimu mugwetaaga mulimu ennamwalwana kigufune ne mufuna omuntu n'agukifunira omulimu gwajja naye omulimu gukufuukidde omulimu tolina bw'omugamba nti ayenda embeera zonna zikulaga ayenda naye nga tolina bukakafu eyo erumya omutima ku nsi ya mukama mulaavu togirabanga oyinza ogyevuma n'ogamba nfunda n'omubya ngondera awo oyina kiddeemu kirungi kyakukkiriza naye mu mutima nawe tokkiriza oba wakifuna kale kikyo naye kintalakitinga n'abantu bangi ate okyetaaga kirinamu ku booki walumya omutima awo ensi yonna buli gy'oyita ekuwaana oyina ekyana
naye gwe n'omutima guyina engeri gye gukuba buli ssaawa I'm going this way, I'm going this way. I like men who are not toyomba tekyagala muntu balina akakodyo sagala muntu aleeka ayogera agaleeka toyiza yomba nga toleekanye. Become mind my brand. Kati n'owulira obusungu obujja omanyi bwa Katonda yabutukolera olina obba nabwo ate obwo buluma nnyo olina ekikazi akalimu kalungi naye okuva wekyafuna akalimu waliwo ebikyusekyuse buddinaddina simanyi litreati simanyi exhibitioni okuva omulimu we gwajja akuleka nnyo awaka tolinawo omugamba nti mwenzi toyina naye nga piki kyekulaga obukakafu obutali buwandiike walumaawo ku Bulaaya walumira ddala. Wow, spinning media waluma abantu bakulaba otambula na Isma ayina ekyana naye oyina obulumi obukufumitanga amaggwa. Wekiraba kamiliyoni nekidduka, wekiraba palaso nekidduka, endongo y'ekiro yafuuka endongo. We are going to Mombasa, we have a trip, we are going for this, in the western, takuyita, takutwala. Naye ate omuwerekera ne mupakinga baaga n'omutuusa ku airport naye noddayo ng'emmotoka ogivuga nga togivuga ng'ebirowoozo bikutambula anti agenze Paris n'emikwano gye ate you have to act like a gentleman. Kali mu Europe wow. Act like a gentleman. This is my ex. Omubuuzeeko fulasmeka how are you doing? Oh, how's work? It's going on well man, you know we're trying. Yeah, it's been cold, you know. Yeah. So how is Vanessa? Vanessa's cool. So how it's been? We kaliza n'oluzungu olutategere naba nti mwino meetinga mu Africa batukola tuli babujja na ku meeting sex ne mutandike fake stories. Yeah. Yeah. What has changed? Man, you know, sometimes at work you wonder what kind of world we living in. You understand? Yeah. It's kind of that woman is a good one. I lost. Not only go fake stories. Man, I lost. I wanted to use this opportunity because this woman is good. Yeah. Thank you. Love. So, nemwe gwam before. No man, come on. Omuntu gwandi kubijinja mvira kunswaza. Inakola gana naye. Mukava katonda. Bajogera anti awo ye muddu awulira kati oyo ye muddu ki obulumi obulaba toyina bw'obwogerako famire wajja mu ngaggakokko tebaagala gamba ku mwana waabwe kyonna kyakoze ogumira kigumire tulipu ne zifuuka tulipu bwakomawo olunaku lumu enkya London enkya America enkya Paris enkya ogendo yita mu kkubo lyo nga maama akali akakuba akafunda waliwo abagenzi bayisaawo tulakita Nigeria. The table you were shaking boy. I'm not shaking. The situation it I'm over the situation otegere oyinza okwesagaga gy'olimu eyeruma ofunda n'abaava abacapati abeeyagala waliwo ate laavu gy'obamu yo nga yakusala wawasa embaga omukazi akola bunyonyi eyawositesi nowasa hostess kati oba okoze simanyi bali banka okwo simanyi balandiza emirala esituse egenze omukazi w'okunyonyi omufundamu mulundi gumu mu wiiki eyo neekusala naye ng'ekitiibwa kye muyina mu society. Mukazi waakola mu nnyonyi naye ng'amaziga agakuli mu mutima ofunda n'afumba emmere ku kyalo lifunda n'omubyaŋŋondera nga mmanyi nti ndi musajja we tisaamanyirirwa nti katulako ebise ndikyulisa ndikwagadde maama peyini za laavu ozimanyi ze tuyitamu mu nsi muno.
Pain za love mpitirivu olaba Range Rover kutambula naye nga mumaze mu lusirika wiiki ate tewali kinyizanga mukazi ayagala public perception nga muyombye naye nga mulina olabika ku mukolo noveeka nga wallahi okuyomba naye nga mulina olabika mu public appearance muddu awulira king in jail nosaako face abulungi sebo mujebale omukwano wuno wadde otubuzeeko wanno yebone business nnungi kumbe naye bw'oligana obwa king in jail oba muddu awuli ojja sigala wekka ekyoli mbikubuulidde saagala oneekwase wadde byannemaze mbikubuulidde kkirizaako ku ekimu ku bibiri kkirizaako kimu oba muddu awulira oba king in jail you must take one abo abakazi baveeko yes you will take one whether you like it or not bw'obwa king in jail toyinza bwewala so long as you are growing up when your beard turn white you will be the #1 king in jail bw'onooba sikyo you will still be a big muddu awulira one of the two lwakuba king in jail aba ne ssente abamugagga naye nga buli walaga where are you going to do what with who where when and how ne weevuma Range Rover eri awaka nga tomala gagijjawo where are you going where to do what buli we babayita babiri n'ovuga tulip naye ng'owulira senga yasigadde buli pate gyoyagala okugendako ng'otuuse mweno saizi olina okunnyonnyola eyagikuyiseekaani okyasanyuka bya kisiru tolina mukazi olina n'omwana naye bannaani until death do us such a party together ebintu byalavuze ku nsi kuno simanyi until death do us a party death tunyumyamu bunyumya simanyi bambuza tumanyi tuli ku topic kitatulina topic gye tuliko tuli mu mboozi ya Sunday at home Amaniton Clarks Oliotya Anthony Mitchell how are you doing tunyumyamu bunyumya njokukuba ejjinja mwana omusajja omu yankubira naŋŋamba ne Isma mukazi wange akukubira ku ssimu ne mugaa ate mukazi wankubira ssimu yaki ebintu byonyumyanga ebisinga biri mu maka gange ne mugaa bannange golowooza nze saayina maka nange byampitaayitako dda yes laavu yonna nabbi yagiraba eringa cupa ya soda ebimba nekka wabula wekkira awo olina ogirwanyisa ensituke wazibu nnyo abasinga wabaleka si kyekimu kuba omwawukanirawa waliwo wootuuka nga yakkeeta ng'olinze just kasipaaka agende waliwo oli nga yakutama naye ngate onoonya ensonga wemukyayiranga yabula tayomba takola ki temulwana naye nga wakoowa oba tewakoowa baŋŋanda wakoowa bamulamu oba tewakoowa bamulamu wakoowa step son oba tewakoowa ye walinga bano simanyi namwagala nnyo ne mujja e Uganda ne muleeta e London n'abaana be babiri otuuka n'okyawa abaana n'ogayita agaana ne weesooza ng'onaaba ne weenyiigira mu mmira naye nga olina okukuuma diplomasi ensi weetu munnange era abantu bolaba baserebulatinga nti tuserebulatiza emyaka 3 mu bufumbo mubaamu 10 nga lyali lya butenyega asatu ogamanyi mulaavu baveekaawo ba world champion laava omuntu oba naye myezi 4 n'owulira waja rabbi kiki kino big up on yourself anybody
ng'owangaddeyokko bagiyita mental prison. Omuntu n'akuyitako n'agenda onnaaba nekitegeerezawo nti naawe situka ogende mu kinaabyo. Balina obukodyo bwe baateeka mu nsi eno obutategeerekeka. Simanyi ngenze naaba, genda bugenzi onaabe, naye awo wonna ayagala era ogende naye mu kunaaba omusigenda kukuuta. Ngenze kwebaka, geza omugaye nti nja kujja oba owemudde. Omukazi agaye nti ngenze kwebaka, gwogambe nti ate nzija oyagala kutta bufumbo. Genda naawe naye onodda buzzi mu ddiiro. Naye waliwo we mutuyita nga tetunnatuusa genda najja. Nooba ng'oyinda firimu gy'olaba ng'otulo tumutta, naye najja n'atlist n'aleeta akantu ayagala natlist n'ateeka wano omutwe. Tagiraba, takola ki, bw'awoza kendeezaako, talaba mupiira, n'omugamba beera mu mulirinzi gye tinedda njagenda naawe. Kyokka oyina text message gy'oyagala oweereza kiside dish nti nakyo kirinze good night mu message, akulemesezza. Katonda yabawa sayansi, nze gwenzize ntegeera. Nakyo sayansi bano abakazi Katonda yabawa mungi. Olaba bategeera nti omwana obwoka bumuluma. Simanyi kati bbugu, simanyi kati noga, simanyi kati njala, simanyi kati apami. Sayansi oyo Katonda n'amutuma. Sayansi ategeera nti lwe nafuna olubuto nategeera. Amazzi nga gagendera ku supiidi galumya omutwe. N'agenda naye neyina gaye yategeera kwolwo olunaku. Bayina nakyo sayansi. Ayitira mu simplicity bakazi lujegere gye bakoma obugonvu n'amaanyi. Ffe tuli twewagamu bwewazifu, abasajja twewagamu between 20 and 35. Emyaka 10 awasigadde nga batwalawo. Katonda yabawa power nakunnyonnyola nti omukazi n'akufaako, mukazi wo n'afa, chance nyingi nnyo nti mu myaka mitono oba ofudde. Niwe baba bajjajja mu kyalo, kasita jjajja mwami mukyala afa, jjajja mwami tomusuubira omumala omwaka oba ebiri. Naye ate jjajja mwami bw'afa, ate jjajja mukyala ne 10 emyaka agimala, ne 10. So women are a special thing. Fa abasajja tuli tulakita. Genda olabe ne mu sex engeri gy'osima mu tulakita yennyini n'otuuya namuno n'alyoka ateeka muno agasambi n'ogakwata nga gaakula ne gakkoona muno waliwo ova mu sex nakanyama n'akuluma. Yes, it has happened to me. Nakanyama n'akuluma buli wamu n'olyokweti n'ovuunula ogenda ovaawo ng'olinga abadde ago yakawunga kilo 2. Bo be bayinamu obukodyo, be bayinamu amaloboozi, be bamanyi nteeka eno. Ffe era ne mu sekisi ne Kuraani etulaga nti era tubeera bamuddo awulira. Twatandika tukubawo maviivi, kati baagajjawo omulembe guno bakubawo mutwe. Yes, tebakyakubawo maviivi, bakubawo mutwe. Olabye nti omusajja tulakita. Bw'omala ebyo byonna obikola n'omukolera ebyo byonna emyaka 15 agamba bali oli yakaddiwa. Nze ekinyendesa nfuna njagala tuuka ku ntikko n'omugamba mukwano. Entikko kuva ddi ne ddi oyogera ku ntikko ne bw'ogituukako leero era oyagala ne wiiki ejjo ogiddemu. Gy'otamanyi naawe wennyini weeri. Simanyi tewanoonyeza bulungi n'ogamba mukwano nga nanoonyeza buli wamu. Okitegeere waliwo abakazi alina ebisambi bwe biti obanga yeetikidde sekisi akooya n'otuuya ye ng'ali wali ate nti nodda omuddamu n'abanga atalina kyabadde. Women have a natural science that God provided to them in their
we oba asomye oba tasomye eri natural science Katonda yagiba giftinga nzibu nnyo kajambo jajja Adrian William agaye chuli oli tabu abalala nawe tebasobolanga basobola ichuli batya jajja nera atikatereka agambye nera tichampa miri oli otya munnange webale emirimu tichampa miri naye nkwagala nnyo bannaye ng'oli muwagizi wange mba ndi awo nga kyokka nkumatira kyokka mba ndi awo nkwagala nnyo tichampa miri eyo omwana ono the only cash crop we have in our country many styles neje jofachi nesi no muchusa mugambe ntino tudduka wali emmotoka etuleka omukazi tebamuddusi naye ebintu bye tubakola mu sex byonna negulabanga atali fiti amagulu negagenda eno n'ogazza eno naye mugambe nti twanguwe bannaye mukazi tomupapya vote ichuli people say that londa ichuli neera tata Janati we mutanonde nga zino emboozi zikoma nja kunyiiga munonde mbuye nawe ayina byayogera ajje waichuli ndiwe everyday yawula nnyo omwogezi everyday mwawule ku balala bonna they can't sinti ate njogerera mu global time ng'ensi zonna zizuukuse nga bali nti ayogera saawa 9 Canada eraba America bazuukuse Africa bonna nze njogera saawa egi emu here exceptional nze ndi wanjawulo ne mu balala aboogera soogera ku kintu kimu simanyi Museveni sinze ndi so diversify nyinza n'okwogera ku dating bear hunting mountain climbing nze isimanyi nyinza okwogera n'ogaba nange kati abo saagala kutandika kubyogerako tasobolangako yali asobola lulinge hayi bulumbu ye yayogera ddaze lumbu ye namulaba dda ng'ali ku kyoto Patricia Sewungu ye yamuleeta najja ng'agamba batta abantu batte Nambooze batta ne bigaana Patricia Sewungu ne bituuka ne bimutama n'amugoba ku kyoto n'alyoka asanga kanne kali kisimanyi kojjaani ne beegatta lumbu ye yayogera dda nga byagaana naawe sia wabaana ayogera alina osooka okulanga nja kubeera simanyi bulange ku ssaawa 2 charge yo wa phone simanyi taaga diisi sibimanyi nze njawula mu bando mu boogezi aboogezi boogera naayita abantu 8 ne bayita ono ne bayita oli okuweza emboozi ya awa nze Isma ondabako nga inviting omuntu invite ziri eri wabaliiki wa penge abantu 9 ne bakola video eki ono ichuli mute naawe every day every morning no one yelesi era badi yelesi still vote ichuli abalala baleke I'm supposed to be sleeping. It's 1:03 a.m. Wabula ndi ku live yejeja ichuli tulimbye. Oh my God. Chali wange poa mu mwana encha mande. Segirinya yagenda okuddanga pesi kwenzirukira bweba motoka ndi mu Mustang eduka. Mustang ojimanye eduka. Nvugira ku lane ndala 300 km/h ndi kunga odoze Germany. Segirinya ali muwishi. He needs to pick up momentum kubanze dina momentum ninga Man City. Daddy Janati. Daddy Janati anjagala ebyeddala nga taata
oba maama ye yamugambi naye ate munnaye mukulu ekimala kampromotinga abanjagala bannange kanjagala ate kalabika bulungi twavuga mu stan ziduka ate tewabagambira nawo nti tujja basanga olaba bayoutuba tie bayoutuba benakuwaza ayagala ajja kukima interview nga yefudde omwave nnyo simanya sola wa YouTube anyway but naba aba YouTube tujja basanga fe bannanyini kwogera inze mbanja kusanga ngenda gendaga YouTube live mbanja kusanga nze Isma sipapira bitu biri mukwogera ya tumulanga papa kola naye ngenda kukola n'okwogera we kuli lumbuye ayogera ku kintu eki oba bibiri Ssaabasajja yekwata ku bintu ebyo nenze Isma naawe entertainment social life mukwano tuli mu Sunday vibes. I'm working tomorrow kyokka bannange I can't sleep because of Daddy Janat kale olaba you see ngembuzi everi musimanyi na Isma amakanzu simanyi nnyo ojonyiza abantu bakusanga eyo bakwate bakube abantu balina okugenda okukola amasanyalaze gange gagenze leero Sunday sisobodde genda ku BTFM kadima kano mukasalemu mukampere kadima mukwano wankubidde kusigena kujja ku BTFM because bamaliriza mmotoka butala bwa security bafunamu obuzibu kati bazze butereza then also nasambye omupiira I have lots of pain namenyeke bina kati mbadde nkyasiga ontulira side emu siri bulungi ndimu kapiki pule kambuga kano ndimu kana akambuga kale n'olw'ensonga eyo muntagingire kadima mugambe njabba naawe ku Tuesday njabba naawe ku mazaalibwa go kuwegana abeerayo owa saluni nindaako laba nakacwa agambe sokule nakacwa falida agaye sokoleke eddabe ekichuli bannange mbagala nnyo mbagalira ddala tunyumizaamu just Sunday tuba tunyumya mbunyumya kuzaamu maanyi kuuma mukyala wo kuuma edikwota oli ne bwayogerera mukazi w'ebigambo sigojja okwebaka naye bulaaya abantu balemesa amaka lwa bigambo n'oli n'akulemesa omukazi gy'oli oneebaka naye empewo nejjanga omukazi yagenda lwa bigambo bitaliimu lemera ku mukazi w'oli ne bwayogera ebigambo mugabe mulina ebigambo n'okwebaka n'omuntu kirala ndekera omukazi ye bantu abatuzaamu energy to live longer nkuwadde science katonda gwe yabawa n'amaanyi n'emibiri gyabwe egyo gy'olaba ng'eminafu naye wogitesitinga mu sex buli ango omunene n'omutono bonna basobola waneeyite bonna n'omunyuyiza emikono n'otuga n'ogalula emba bingi nnyo waliwo abagala ddate sex crazy sex fun sex bonna katonda yabawa kalakita naye ate ng'ajjukira ne waaba takwagala asobola okwebaka naawe emyaka egiwera nga netakwagala kati omusajja wobeera mukazi wamwebakako emirundi minene n'otegeeza nti takwagala otya nnyo kiringa woonooyenda omukazi n'akomawo nga yategedde n'akuteerayo amazzi mu kinaabiro n'aleeta n'akamere nga wayenze obe oteekangako kakokola tondeka nnyuma omukazi nga wayenze n'atayomba najja nakwekolezako tikulikayo ddadi simanye amazzi gye tugendangayo jja n'abaasidi wabwerere engalo zife era olabanga wayenze nga yabitegere tabyogera ku mugayo omusulo ogunnuma yitamu kubira basenga abo babakazi ni mubituulemu tokkirizanga omukazi osiba obusungu ng'ekintu wakikoze ne mubeera mwenna mu nnyumba akusazeeko obusolo katonda yabawa emitima migumu nnyo they are the most brave beba humans abali most brave gwomanyi peyini y'okuzaala ogenda bugenzi mukayo n'owulira ng'ofa peyini
naye omutwe ng'ogwa edimanya nuwa mutwe lumbuye kati mama wa lumbuye olaba omutwe gwa lumbuye pain. Those are the heroes, top soldiers abatazanya. Era omukazi wakuwoninga ng'okitwala serious. Lujegere abakazi lujegere gye lukoma obugonvu n'amaanyi. So beera cautious, toyombanga n'omukazi n'omuswaza ku pate ebulaaya noddeeka nga weetamiizizza n'oyingira obuyi. Batereka obusungu, bamanyi ddi aw'okugaba venom. When gwe abasajja twebaka n'ogegera biki, abakazi ogenda okudda engulu ng'akutunuulidde. Mumukigezeeko mulabe. Every time when nali nga ndi married nga ne wenneebaka ngenda okyukanga mukazi wange alaba niŋŋamba ne bannange bo beebaka ddi. Abasajja bange ajajja ofa kineesi. Sega storage amagulu gazita sinamala mbadde akekulengedde naye baaba nfa peyini bakambaliwa mukabi aliwa kupetabo kale no worries. Mukabya bamwagadde omanyi luyaye lumukabya lunyumya emboozi lwayita wansi mukabya mubbi lumbulikans. Senze gakomyewo alhamdulillahi rabbil alamin. Kwata ogubi huu Inna la malaikata yusalluna ala nabi ya ayu alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu.